gw'empagi gwe luwagga. Nkwaniriza omulungi eyeekuumidde ku Buganda Ekkula wano mu program Mannya Ebifa ku kika kyo, nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah, nga olunaku olwaleero nkuleetedde ebikwata ku kika eky'enseenene, nga omukulu w'ekika ye omutaka Kalibbala Akabbiro Nabangogoma, obutaka Nsisi mu Busunju. Emirimu gy'ab'enseenene ewa Kabaka, Kajubi yatema emiti mu lubiri, Kajubi yasiba omulangira asikira eŋŋoma olukwanzi ku mukono gwe ogwa kkono, Kajubi awa omulangira alya obwakabaka ensimbi eziyitibwa ennyami. Gano ge mannya agatuumwa mu kika eky'enseenene. Tuyinamu Kalanzi, Sendawula, Kajubi, Ssewannyana, Kalibbala, Masembe, Mwebe, Mpagi, Kanyerezi, Nkata, Kasumba, Mponye, Nsozi, Sendikaddiwa, Kyome, Busonga, Kironde, Serebe, Segagga, Seggoma, Mujaabi, Katumwa, Nakalanzi, Nandawula, Nakajubi, Wannyana, Nakimera, Namisango, Nansikombi, Nabyonga, Kabegano, Nambassa, Simbwa, Nsambu, Ndigiro, Balyawa, Lukyanzi, Nkwanzi, Lugobe, Kibanda, Kutamba, Dambya, Kayongoma, Lukwanzi, Kimera, Ndawula, Kamanya. Ebyo bye bibadde bikwata ku kika eky'enseenene. Sigala nga weekuumidde ku Buganda Ekkula, subscribinga, oteeke ekirowoozo kyo wansi awo, awangaale maaso mwoyo.